everyone, and welcome to my channel of Learn English and Luganda with Kamlegea Ben. If you're looking forward to learning Luganda and English, I got you covered. So what are you waiting for? Click the notification icon so that you don't miss out any of my videos. That is, subscribe, like, share. Meet up. Hi. Teacher Benny, can you please help me translate these sentences to Luganda? 1. The lady fainted in the meeting. Okay, that means omukyala yazirikidde mu lukuŋŋaana. Omukyala yazirikidde mu lukuŋŋaana, cause faint is okuzirika. So omukyala yazirikidde mu lukuŋŋaana. 2. It was very dark in the night. Wabaddewo enzikiza nnyingi ekiro. Wabaddewo enzikiza nnyingi ekiro. 3. I will tour the mountains next year. Nze nja kulambula ensozi omwaka ogujja. Nze nja kulambula ensozi omwaka ogujja. For I is Anna. You can refer to if you want to know more about videos for that. Pronouns, please, Anita, revert to pronouns in my latest videos. 4. After me eating chips, I feel energized. Nze nga mmaze okulya chips mpulira amaanyi. Nze nga mmaze okulya chips mpulira amaanyi. Another question, please. 5. I love Moo country a lot. Nze njagala nnyo ensi yange. Nze njagala nnyo ensi yange. Nze njagala nnyo ensi yange. 6. They harvest in the dry season. Bo bakungula mu budde bw'ekyeya. Bo bakungula mu budde obw'ekyeya. Bo bakungula mu budde obw'ekyeya. 7. I need to buy land. Nze neetaaga okugula ettaka. Nze neetaaga okugula ettaka. 8. Do you read the Bible every day? Gwe osoma Bayibuli buli lunaku, because every day is buli lunaku. So gwe osoma Bayibuli buli lunaku. Gwe osoma Bayibuli buli lunaku. 9. Can you give me a break? Gwe osobola okumpumuzaamu bambi? Gwe osobola okumpumuzaamu bambi? Gwe osobola okumpumuzaamu bambi? 10. I think gold is the best. Nze ndowooza zaabu yasinga. Nze ndowooza zaabu yasinga. 11. You should visit them, please. Gwe wandibadde obakyalira bo bambi? Gwe wandibadde obakyalira bo bambi? Gwe wandibadde obakyalira bo bambi? 12. Decide, think, and start. Salawo, lowooza, era otandike. Salawo, lowooza, era otandike. Salawo, lowooza, era otandike. Okay, hope I've answered you. Anna. Hi,
Hi everyone, I'm teacher Benny. Welcome to this channel where you learn English and Luganda easily. And if you find this channel of great benefit to you, please feel free to send your support and love on the account numbers displayed on screen and mobile numbers, both Airtel and MTN. The numbers are displayed on the screen. And don't forget to subscribe, like, and share. Please do share my videos such that many people can benefit. Many people have benefited and they've sent their regards on my numbers as you see in the comments. So, like, share the videos. Wosanga nga video eno ya makulu era ngekugasa, please likinga oba osobola okuweereza obuyambi bwo ne support on the account numbers eziragibwa ku screen. Okay, bye bye, enjoy the video.